gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kafulumya enteekateeka ezinaagobererwa ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna aka 2026 oba kiyita electoral road map. Mu nteekateeka eno abakulira ebyokulonda mu bitundu eby'enjawulo nga bali wamu n'abakulembeze mu disitulikiti bavunaanyizibwa okulamba ebifo by'okulondebwamu. Kati akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso kabakanye n'eddimu ly'okusomesa abantu abaneenyigira mu nteekateeka eno omubadde abakozi ba gavumenti abakulembeze mu Wakiso ne bakubiriza abantu okwenyigira mu nteekateeka eno. Kubanga tubikola ffekka ng'Electoral Commission for polling stations abantu be batuwa bewagala kulondera. So meeting zino bwe banaawulira abantu baffe babayise mu meeting y'akakiiko k'ebyokulonda kola ku nteekateeka ey'okutereza ebifo bye balonderamu bazijumbire. Enteekateeka eno etandise n'okwekebejja ebifo ewalonderwa n'okulamba ebifo ebijja ssaako n'okumanya ebifo by'abakulembeze ab'okwesimbawo. Etteeka litulagira nti buli nga tannaba okulonda akakiiko k'ebyokulonda kanaatunulira electoral areas ezireeta ba councillors abaforminga councils ku district, ku municipality, ku magombolola ne ku town councils and municipal divisions. Kino kitegeeza ki? Nti kaddamu ne kalondoola ebifo bye bagenda kwesimbamu electoral areas. Ku mulundi guno omuwendo gw'abakansala gwa kusalikako naddala ku mutendera gwa munisipaali ne town council nga kiva ku nnongoosereza ezaakolebwa mu mateeka g'ebyokulonda. So council zigenda kendeera kuva ku bifo 1,049 byetwale nabyo mu kulonda okwa 2021 ku bifo 703. Kyokka batubuulidde nti kino kyakuyamba mu kukendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo ssaako n'okulongoosa mu mpeereza. Tuba tubadde n'abakulembeze nga bangi bajja kwerwanako okusinziira ku buweereza babadde batuusa eri abantu baabwe ababalonda okukiikirirwa era n'abapya abajja kibawe ekyokukola nti okulwanira ebifo kujja kweyongeramu naye obuweereza kyekijja okusinga obukulu. For example ya municipality ya Nansana ina 94 bwe bakendera ne batuuka wansi mu 6 oba 7 kikiyambako ku pressure etuulirwa ku ssente y'omuwi w'omusolo. Wano we basinzidde ne basaba abantu naddala bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo okwenyigira mu nteekateeka eno. We don't want 2026 somebody to claim a polling station was created in a place they didn't know. So we don't want that to happen. Abamu ku beetabye mu musomo guno basanyukidde enteekateeka eno nti yakubawa obudde okwetegeka n'okwekenneenya ensobi nga bukyali. Engagement y'abakulembeze y'ebibiina by'ebyobufuzi mu process y'Electoral Commission kintu kikulu lwa nsonga nti ffe abanyigirizibwa ng'Electoral Commission ekoze ensobi. So buli tubanga nga tuli involved nga tuli consulted mu nteekateeka zino zonna kitegeeza nti ewandibadde ensobi eyandize mu maaso tusobola okugayidingamuko ne tugamba nti we tukola bwe tuti kigenda leeta obuzibu we tukola bwe tuti kigenda kuyamba otereeza embeera. Enteekateeka y'okulondoola ebifo awagenda okulonderwa yakutwala ennaku 10 okusinziira ku nteekateeka y'ebyokulonda. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.